Ombaka wa Parliament akiikirira essaza ly'e Kasambya mu disitulikiti y'e Mubende, Patrick Mulindwa atuyanidde mu lukiiko lw'abatuuze b'Ekibalinga n'atuuka n'okubeetondera olw'okumala ebbanga ng'abalimbalimba. Mu lukiiko oluyitiddwa ekitongole ky'amasannyalaze ekya Rural Electrification Agency okusobola okuwoyawoya abatuuze abamaze ebbanga kati lya mwaka mulamba nga tebalina masannyalaze, Mulindwa mwasabidde abatuuze okumusonyiwa kubanga ensonga zaamulema okukwasaganya. Omusubira muri yamwalimu obuzima byatukira mu budde. Abantu Kibalinga ne bakola kye bakola. Twala okwasaasira nti baludde tubali amafanyalaze naye obudde butuuse tugenda kubaddiza transformer empya endala mu wiiki eno. Naye tubasaba abantu b'Ekibalinga bagirabirire ennyo oleme okuddayo okubeerawo omuntu yenna mulala ajja mu oyiro. Akulembeddemu enteekateeka eno okulaba nga amasannyalaze gano agatongozebwa omukulembeze w'eggwanga mu 2013 gaddako Captain Fred Mubiru ategeezezza nga transformer eyatwalibwa bwegenda okukomezebwawo mu bwangu. Tukimanyi nti abantu balina okugenda mu value addition, balina okukola n'ebyuma bya kasooli n'ebintu ebirala okugenda mu commercial farming. Omusango munene nnyo tabalaba ku TV buli muntu yonna ndowooza nammwe mubamanyi. Tujja kusaba mukolegane n'oyo omukyala abantu abo mubakwateko mubabuze kiki ani yabalagira kusala ejjomenti. Abatuuze bagamba nti bakozesa ensimbi nnyingi okufuna amasannyalaze gano, kyokka ekyabamala enviiri ku mutwe gayakako olunaku lumu lwokka ne gataddamu nga kati omwaka mulamba, kino nga kibafiirizza nnyo. Twatuula wano ng'abantu abali basinga wano obungi ne bagumikiriza enjala y'abaluma twava saa 12 mbahayire wiiki 2 transformer egalukire. Twalinda ne gumikiriza emyezi neginogoka. Kinajjukirwa nti amasannyalaze g'Ekibalinga gatongozebwa Pulezidenti Museveni mu Desemba wa 2013 wabula gayakako olunaku lumu ne gazikira.